Bano be bamu ku bavubuka mu disitulikiti y'e Mukono abalemwa emisomo olw'ebizibu ebiteebereka abakungaanidde ku Mental Coach and Empower Center mu ggombolola y'e Naama okufuna okutendekebwa mu bintu eby'enjawulo okusobola okwebeezaawo. Okutendekebwa kuno kugendereddwamu okukendeeza ku bumenyi bw'amateeka mu kitundu kino. Mpitana Pija Sophie, kola n'ekitongole ekya MCE Uganda ekiri Mental Coach Empower. Tusomesa abavubuka okwetandikirawo emirimu. Omuvubuka kati betukola n'ab'emikono be bavubuka abamu ku bavudde mu masomero tubasomesa okwetandikirawo emirimu. Abavubuka abo tubasomesa tutya? Tubasomesa oluzungu kyenandise entrepreneurship. Omuvubuka n'abanga mu community ye oba mu kitundu mwali asobola okukozesa ekyo kyayina n'asobola okwetandikirawo ekitono kyayina. Abavubuka bano abasoba mu 5 basiimye enteekateeka eno nabo kuweebwa omukisa okusobola okwebeezaawo. Batuyambye nnyo abavubuka batuyambye ddala naddala ffe abatasomye kugenda wala. Abasomesa ab'enjawulo batusomesa okulima, okukola sabuuni, enneno ndawo okulima kwenda nga nsobola okamira amaanyi agasagalina. Era wano wentuuse MCE Uganda ennyambyeko waba tusanga nga tetulina kye tukola. Bano nno kati buli mwaka balina enteekateeka okutendeka abavubuka abasukka mu 100 naddala mu bitundu by'ebyalo abalemeddwa emisomo gyabwe.